Yes, Faadi TV ujimbaniza kade kano mwasibye mutya abanage muli mutya ngenda kusaba subscribe ngato nyigene kade video eno jimpereka like comment section weli abakabuntira mu comment section tusikalanga on following mwenambe baza iramba gamba nti muri bakabinyo okubanga mu following ne comment section weli abakabuntira mu comment section tusikalanga oje komedeko Olukwe Kusannyawo kya Pastor Tom Mugerwa odo baba musajja mukulu Godoni lwe Olukwe lwabala kubanga otunulira ebintu byagenda okubanga halopa mu koti akuli kwagala okukola ki okubanga Pastor Tom Mugerwa amukuba n'okwagala okukola ki okumukutula omugongo kubanga gamba nti omugongo egumba lyakola ki lyakyama era agala kya Pastor Tom bagiwemuko ka suspect bajiwemuko ka suspect bajibaninga just bajiwemuko ka suspect akali temporary akakasira obusera ka suspect esawa yonna bagenda kuba bagenda mu koti Godoni munayi akyalemeddeko jukira wali musajja mukulu oli eyali ayombera ettaka kugamba musajja mukulu Pastor Tom Mugerwa ye ebizibu musajja atu bemuli bukiika ajimpereka like forase kwetesangibwa Mengo ayo botiki yamanyi baba iri Mengo Velosh Cafe eri Makindye byonna byanampijja Florence mugende mu supporting ku Velosh Cafe ku restaurant ye ne ku botiki bagita Florase Secret esangibwa Mengo Pastor Tom Mugerwa jukira yafuna bapulida be okubanga bamuyambako ku nsonga za Godoni kubanga essaawa yonna bagenda kuba bolekera mu koti naye nga butunuya obukwakulizo musajja mukulu bwe yataddewo mukulu Godoni bwakubanga kyaki ya Pastor Tom eweebwa suspect bagiwa suspect wetegeza information etambula esaazi ku mukuto gwa Forex browser ekwatagana ku musango gwa Pastor Tom gwe bamuloopa Godoni gwalumiriza nti yakola ki nti yakubwa ne bamukasuka okuva mu kyaki ya Pastor Tom lwensonga nti yali alwanirira mwoyo gwe baali bagala okubanga bamusikamu nti amasitaani agali ku kyaki ya Pastor Tom nti amasitaani ago ngali gagala kubanga kola ki gamusikamu omwoyo gwe yenga ye bwakola ki bwagamba naye nga neesa mukulu Godoni gye yeeyisamu alabikanga omuntu gwe bahalalinga obuhalalinzi okujja okubanga asaanyaawo n'okubanga atanishinga osokukita tanish okutanishinga reputation ya musajja mukulu Pastor Tom Mugerwa kusa n'okubanga atanishinga ekitiibwa kya Pastor Tom Mugerwa eya mutundwe Christian Fellowship abamu gye bayita MCF mutundwe Christian Fellowship MCF abasinga bakola ki abasinga bwe bagiyita abasinga bagamba nti mukulu Godoni ye plan ye bamuhalinga buhalinzi naye obaani ayinza okubanga muli emabega bwe kubanga information yaseewo kubanga etambula yabadde eraga nti mukulu Godoni agala kubanga azimba church naye agala kubanga kola ki agala kubanga azimba church ebye church abisobola musajja mukulu ono lwensonga nti yaliko yomukwa abakola ki abalinga kakiiko ka Pastor Tom Mugerwa ne Pastor Tom yamugwamu nga ayina ebigendererwa ebikyamu ebyokwagala okubanga asaanyawo church n'okubanga yeddiza obukulu mu church ono akola ki nyamwekutulako kati musajja mukulu ono Godoni alabika waliwo omuntu amuli emabegawe amuteekamu omusimbi amukola ki kugamba bankiyite ntya amuli emabegawe amusiponsalinga amuteekamu ensimbi okubanga kugamba ng'akozesa okubanga alwanyisa Pastor Tom anye ebiseesinga eriyo abantu abamu nga tayagala kulumba street bayagala kubaako ngeri gyalumbalumba ng'ayita mu makoona kuno n'ensonga nti omuntu ogwabalumba nga batajja kumusobola nga takozeewo bubadibadi gye bali abantu be batyo ng'ayagala kubanga asaanyawo omuntu naye nga alaba nga bw'anaagenda street nga yenyi yageze street oli n'amumanya nti yamulumbye nga batajja kumusobola kati n'ateekateekawo buno obuntuntu buno eno obakola ki oba okubanga ateekawo omuntu yenna gwakola ki gwateeka mu gundi kati nga gwe yeekweseemu okulwanyisa omuntu oyo Godoni alaga nti waliwo omuntu amwekweseemu era ng'omuntu oyo amwekweseemu kubanga ageza kubanga kola ki asaanyawo Pastor Tom Mugerwa kubanga essaawa zino Godoni okuba nti nno ayagala waba ageze mu kooti nti agamba ti kyaki bagiwemu ka suspect akali temporary akali permanent ndowooza olengera baagala kutandikizaawo mpolampola basobole okubanga bagisaanya omanyi bisooka ng'ebya temporary okakana kyaki ng'egwira ddala
kisoboka era Pastor Tom musajja wattu simanyi nakubanya simanyi ebintu bina bisinga birabanga ebyokusaga ne munange ntusi byakusaga bintu bya ddala bintu bya ddala bintu si bya lwali bintu si bya lwali bintu bya ddala bana abasajja bagala kubanga bazikiriza omusajja bagala kubanga bamusannyawo kivula basookedde kubanga batanishinga reputation ye kwosana kutanishinga reputation ya church ekitiibwa kya church okuba nti nno bagamba nti yali bagala kubanga bamugjamu omwoyo ayagala kubanga akolaki anyiisa abantu kya Pastor Tom okubalaga nti bonna agenda bajja kujjamu omwoyo simanyanga biki bajja kusikamu omwoyo kivula byakolaki byatandise nabyo Godoni ng'akolaki ng'alumba Pastor Tom lwensonga nti oli yamusindisa amwekweseemu kugamba ono alinganga kisiikirize oli amwekweseemu amwegamyemu bwegamye ono Godoni waliwo amwegamyemu ng'ali mabegawe yamusiponsanga okubanga akolaki akola biri kivula bayagadde tusookere ku kiki tutandike nakola kina kugamba nti yabadde akujjamu omwoyo newankubadde Godoni yakolanga wa Pastor Tom naye kiraga nti n'ozani wa Pastor Tom yagendanga okukolayo naye ndowooza ng'era omuntu oyo amusiponsalinga newe yabeeranga kakiiko ng'amusiponsalinga ndowooza ng'ayagala nti waaba amuggyeko akakiiko ka kyaki Godoni yeediza kyaki ya Pastor Tom oli abeera ayanguyirwa ebintu by'abapasita bino birimuko obutaagaliza n'enkwe n'okwagala okusuula bannaabwe abamu era omuntu ayinza okuba nga alimirira empindi Pastor Tom agenda okwagala okumusuula n'okuba nga asaanya reputation ye alabika alina mu bapasita olw'ensonga nti bayinza okuba nga balaba ono munnaabwe ng'alinako wabasingako ng'alina kyabasingako oli nga kimuluma ng'ayagala kolaki ng'ayagala kubanga akisaanyaawo wabeere nga tewali wamusinga ensi yo bwetyo bagita Fadi TV gisubscribe ate onyigende kale video eno gimpereka like ne comment section weeri abakabuntira mu comment section musajja watubagala kubanga basaanyawo kyaki biyinza okusooka ng'ebya temporary ne kifuuka permanent kiba kyalubeerera muyinza okugamba nti just egenda kuba ewuba mu kasaspe akali temporary egenda kuba kwegamba eggalwa akantu akali temporary akatali permanent nebikkakkana nga munange bikoze eki byononekeddeyo Fadi TV subscribe ate onyigende kale Godoni alabika waliwo amusiponsalinga naye ayinza kubeera ani oyo ayinza okuba nga asiponsalinga Godoni okwagala okuba nga basaanyawo Pastor Tom Mugerwa for good bwe ngamba for good baagala kumusaanyawo Bambi lubeerera kumukisaanyawo lumu kibi nnyo jimpereka like o subscribe nga ate onyigende kale bali bulungi mweraba